Kadama TV, Kadama gutwina asaba buyambi na ku magezi kintu kino kikwatagana ku contract okubeera nga agamba nti no owantu wakola akoyeewo. Era twebuuza ekintu kyalibadde kitya. Kiri nti oluusi tugenda tusayininga contract ne tugamba nti no nasayinize contract ne company emyaka 2. So ekintu kizibu kino okutegeera. Bwe nsayininga contract ne company mba nsayinize contract ne nyumba gye ngenze oba mba nsayinize contract ne company yennyini ebeera entwala. Company erina obuvunaanyizibwa okubeera ng'enkyusa okuva mu nnyumba eno n'enteeka mu nnyumba eri, oba company bwe nsayininga emyaka 2 nina okugenda mu nnyumba eri nsayininga emyaka 2. Bintu bya njawulo okusinziira ku bakadaama ne company engeri gye bizitambuzaamu ebintu byayo. Company eyinza okugamba tukusayinize emyaka 2 mu nnyumba eno. Eyinza okugamba tukusayinize genda okole okomewo sayinize naffe myaka 2. Ebintu ebisinga bitera kubeera nti omuntu agamba nti nkusayinize emyaka 2 company nga yo eri ebuwalabu yo nebeera nga esobola okujja mu nnyumba eno nekuzza mu nnyumba eri nekujja mu nnyumba eno nekuzza mu nnyumba eri. Kadama ono gwe tulina yagamba nti bamusayininga emyaka 2 n'ennyumba eyo emutamye. Ate nga waliwo n'ekirala oba nakakuli akalala akaliwo nti bakadaama abamu bagamba nti ayinza okugenda company nemuwaayo n'akubayo omwaka gwe nga gumu oba emyezi nga 6 naye ate bw'agenda mu nnyumba eyo empya endala gye bamuwadde ate ennyumba eyo nemugamba nti noki tukusayinize oba twakuguze mu company eyo emyaka 2. Waliwo ne Kadaama awo gwe twabawuliriza omwaka ogwaggwa boosi we n'amugamba twasayinize ne company yo emyaka 4 naye nga Kadaama yagamba yava e Uganda nga bagambye nti no agenda kubeera nga asayinize emyaka 2 n'atuuka ne Saudi ne bamugamba nti asayinize emyaka 2. Kati yeewuunya emyaka 4 jjajja ekyokubeera nga company emutunda emyaka 4. Era kiri nti bwe bakutunda omwaka ogusukka mu gumu oba emyaka 2 oba 3 nga Kadaama bwe yatugamba biki ebyalibadde bitunuulirwa. Tugambe ekintu ng'omusaala nti bwe mba nkozeeyo omwaka oba emyaka 2 omwaka guli omulala gwe mulina okunsayininga kuba n'abataagala kubeera nga bakomawo Uganda nagakanyeyongere nkikuba emyaka gyange 4 oba 6. Kadaama abamu bagamba oba nange ndaba kituufu kyalibadde kigamba nti contract eyo kubeera oyina experience tokyatya buli kimu kyonna okimanyi emirimu ogimanyi bulungi mashini ogimanyi bulungi walibadde oyongererwa omusaala. Ate nga waliwo ne policies ezijja bakadaama nazo ze baagala okuyisaawo nti mu butuufu mutusayininge nga emyaka 2 naye ate muteekemu nga salary increment nti oba bw'oba okoze emyezi 6 experience y'emyezi 6 ebeera nnene emyezi emirala egiddako ate sibongeremu emitwalo 10. Awo manyi nti no emyezi 6 plus 6 ogwo mwaka bw'oweza omwaka aye ne bagamba nabo bongeddemu 10 nti omuntu bamusasule n'okusinziira experience gy'alina. Tulina okusayininga nti tukusayininze emitwalo 9 emyaka 2. Omuntu owa wiiki emu afuna emitwalo 9 tabeeranga wa mwaka mulamba akozeewo omwaka mulamba experience gy'abeera nayo. So agamba baali badde nga babongeramu ku kasente. Nze ekizibu kya Kadaama ono kyetugenda okubeera nga tutunuulira yagamba nti ebintu bimutamye. Ye banaye ne tubuuza contract bebe ekutamye nga omulimu bwe gukutamye nga contract yo tennaggwako walikoze otya olina kubeera mu kiyumba ekyo olina kufiiramu nti lwakuba contract ye ekyaliko nga tubeere nga tugambe nti oba olwadde mu bubi ne mu bulungi contract terina kubeera nga esazibwamu oba tugambe nti contract esobola okubeera nga esazibwamu. Kuba waliwo abawarabu ajja nagamba nti nkuzizaayo ku office tokola bulungi ne bakuzza ku office ne bakuba mu nnyumba endala. Kati nange lwaki sibeera na right eyo ne ngamba ennyumba eno tenkoledde kanzire ku office ono muwe omuntu omulala. Lwaki naffe tufuna gundi eyo tugambe okulevelinga ground nti gwe nga bonziza mu office nga tonjagala nange nina right okudda mu office nga nange sikwagadde. Ne katubulize Kadaama oyo enteesayo. Mr. Kadama TV ogamba otya ssebo kyebaleko oli bulungi kasobi oli bulungi mukwano nange ndi bwentyo bambi mbadde nina obuzibu nga nsaba ompe ku magezi. Nina ennyumba gye nasookeramu ennyumba nennemerera nagikolamu emyezi 9 era egyo emyezi 9 gye namala mukama wange teyansasula wadde 10. Bwe nalaba guli bwe butyo sitole kale empanvu n'enkaayana mukama wange kennyini bwe namugamba nti oba tompa ssente eziza ku ofiisi
n'aŋŋamba tagenda kunzizaako ofiisi wabula agenda kuntunda mu nnyumba endala. Nali sirina kyakukola kubanga bbanga eryo lye namala mu nju emyezi 9 yali yaŋŋaana essimu. Namugamba nga kale ku ssente zange nguliraako essimu. Nagamba ye omukozi owuwe taba na ssimu ate nga tampa na ssimu okukuba waka. N'antunda mu nnyumba endala. Wantunda mu nnyumba endala kati n'ennyumba gye yantundamu mazeemu emyezi 10. Naye lwakuba ekirungi nti bo bambi banzikiriza mbeere n'essimu we namalawo omwezi gumu ku musaala gwange ne mbagamba bangulireko essimu ne layini. Naye obuzibu bwe nnina Mr. Kadama TV, wano wendi neegulira okuva ku Panado buli kimu ng'ekikozesebwa mu ngeri ya bulijjo ng'omuntu by'olina okukozesa buli kimu nze nkyegulira. We ŋŋambako madaamu wange aŋŋamba sirina kugulira kintu kyonna kubanga sinze nakolaki nakusayininga ku ofiisi. Kati obuzibu bwe nnina ono naye tayagala kunsasula. Okola ne giwera emyezi 4 n'akusasulako emyezi 2. Waliwo lwe nakola emyezi gyali 4 omusajja ne mugamba njagala ssente n'aŋŋamba ajja kumpa nga mbuzaabuza ne ntuula saakola. We nagaana okukola omusajja yajja mu kisenge kyange. Mr. Kadama TV omusajja yankuba. Omusajja yankubisa nno kino ekintu kye bateeka ku mutwe ekya bbulaaka oba okimanyi. Omusajja n'ankuba bwe nali nenziruka nali njagala fuluma waweeru nannumbayo n'ankuba. We nagamba ku madaamu we ne mugamba njagala kunzizaako ofiisi temunsasula ate munkuba. N'aŋŋamba mbu Sophia nsonyiwa bba wange mulalu nze mulalu nga mmwe tabakuba. Kati Mr. Kadama nga womanyi abantu bano be tubeeramu si bangu. Nagezaako bwe nafuna essimu ne ndaajanira kampani yange yandeeta ne bagamba nange mpita mu mbeera bweti ne bweti. Nabasindikira voice message tebanzikebera nengezaako okutayipinga nabyo baabiraba naye tebanziramu. Kati mbadde nsaba kumpa ku magezi kati nze kontrakiti yange ebadde eggwako Gwakubiri ng'ennaku z'omwezi 3. Kati bambuuza oyagala kukola bbanga ki wano ne mbagamba nze nkola kontrakiti yange kuggwako. Ko omusajja n'aŋŋamba ono nannyini wano waka mbunna ate nze bwe nali nkugula eri ewoli mukamaawo namuwa ssente ng'ogenda kunkolera emyaka 2. Naye Mr. Kadama TV z'ono omusajja sisayiningangako naye kontrakiti ate ofiisi zaatugamba nti ne woba okyusizza ennyumba otambulira ku kontrakiti eri enkadde kye mwasayininga ne mukamaawo. Toka omusajja ŋŋamba yangula emyaka 2. Ndi awo bensobedde naye mbadde njagala ompe ku magezi nga mbadde njagala mbawe ssente zange nze neegulire air ticket. Mbadde saagala kumalako kontrakiti kuba embeera gye bampisaamu si nnungi. Mbadde njagala mu Desemba nfulume ennyumba eno naye mpa ku magezi mbalimbye ntya basobole okunta kuba bagamba bangula emyaka 2. Nze sisobola bakolera myaka 2 ku mpisa zaabwe. Ate n'ekirala nze sayiningangako nabo kontrakiti eyo ya myaka 2 bo gye bakola ki gye boogerako. Kati mbadde nsaba ompe ku magezi mbalimbe ntya nga Desemba atuuse kubanga mbadde njagala bagamba mu Desemba nga 15 mbadde njagala kati simanyi bwe mba mbagamba bambi nsaba kunnyamba kubanga bambi bano abantu si bangu tebasasula tebatwala na buvunaanyizibwa gamba nti nno bansasule bakulembeza ekintu kimu ate si be bansayininga ku ofiisi. Ate waliwo nayogerako ne madaamu ng'embeera era entabuseeko njagala genda nenkuba madaamu mpulira nkooye nnemereddwa njagala genda n'aŋŋamba ffe tujja okwegulira air ticket kubanga si ffe twakusayininga. Kati awo bensobedde naye nga mbadde nsaba ompe ku magezi nkole ntya. Mbadde mpulira ng'eno ennyumba njagala ngifulume mu Desemba at least nasanyuka ng'onzizeemu mukwano bambi weebale nnyo weebalire ddala munaaye.